Breaking news. Uganda police yekulungudde era esazeko amaka n'ekikomera kya Mulwana Patrick abangi gwe mumanyinga Alien Skin. Akatayo omu Katonda nansonyiwa ekyo. Akatayo omu Katonda nansonyiwa ekyo. Alien Skin pa allegations oba okusinzira kugaliwo ateberezebwa okubeera anti ebyaddala ekikomera kye mwegulungudde ebifubuka bikawula ebiyinza okuba nti byakakana ku nvuka ne bimukuba waddenga omugenzi yafa agamba nti bano be baamukuba era mbu byali bigambo bye. Bwetwogera police esazeko era gentegeddeko nti abamu ku bo tebaliiwo. Abamu twabaletedde video ejjo nga police eraga nti yadde epima munda bagezako kulaba nga bateekawo embeera n'okulaba nga bafuna obujulizi. Eno post ntugikoze okuba appreciatinga n'embeera ero kati mawulire amalala bano banoonyezebwa abasinga olw'ensonga nti twakulaga wano video week ng'etandika nga omwami omwogezi wa police Patrick Onyango nga kakasa nti agamu ku gavubuka aga Alien Skin agavubuka gakawuula genyigira mu kikolwa era mbu batebereza okuba nti benyigira yes ekigambo ekituufu ba suspect era nga n'omukulu Alien Skin Mulwana Patrick wali era we yasinzira musajja mukulu n'agamba nti waliwo abamulwana era bagala okuba nga bamumiza omusu ebyaddala Uganda police olunaku olwaleero twagala ffe kubebaza nenga embeera bwetyo bweri ono ye amakage gekulunguddwa abakulu era obutambi ne basala okuba nga babutuweereza naffe abatali mu Uganda olunaku olwaleero kakati kankongereyo neno video njagala oyongera okubanga ate ensonga ozigubera subscribe nga nakugambye byonna bigenda kusibuka wano bampita hands abe Kampala amawulire agava embale si malungi era geraliikiriza omugenzi yaloseza famire ye agamba akakookolo n'omuzindaalo gwe byasigala ku Fangoni Forest era ayagala bagende babikime omugenzi byayagala talina kyeyabanjiza kirala kati omukadde mweraliikirivu kuba omwana atuukidde ku bwongo bwe nti agenda loosanga era omukadde yagamba papa nimungulire walagi inywe naho manyasha leero baatahundoolesa ali enata omugenzi twawulidde mbuyaganya okuwumula mirembe omukadde yaze bambinga akuba omulanga n'agamba yamuloosezza ng'abanja akakokkolo n'omuzindaalo namugamba mu lugisi huhu ahandu hasehe singwara mufesi hoho ndi huha kana banderere ni kumuzindaro kwase niyo kwesi njenda ni nako kumuzindaro kwase ne kulehere Kampala mukurere n'akakokkolo omukadde ali eyo mukyalo gye bazise muyabirese Kampala naye kati omukadde ne tugezaako mubuza nti twabadde ne Kemasi ne kyali wange bamuyita Sadaman ne ani n'abayimbi abalala awo omukadde natugamba ye basulayo ku lumbeko olwo lwe batusiza omufu ate kati omukadde yatugambye yazina atuyimiriza papa nimwipe niyo ali mufu wandoolesere mushiro alihukana kumuzindaalo kwewe ni face mask yewe balirwehuba niyo byamuyire Kampala omugenzi yaloseza famire ye kaba kasigala ku Fangoni bayengeri gye bakaleetamu omugenzi yaloseza famire ye bamutwala n'ebintu byonna omuzindaalo gwe neki n'akakokkolo mwana yatufuddeko munaye Katonda bwe yageze bwe bityo biri bwe bitambudde ebisinga obungi twabirekedde police ekole ogwabwe ng'abapoliisi ne gavumenti bambi ne banabyabufuzi abalala abava e Bugisu musobola okwenyigira mu nsonga eyo ne mubuuliriza kyekivaako kyekireeta obuzibu ku nsonga eyo naye kati bino eba mob justice ng'ate ekolebwa abantu abamanyibbwa tumanyi nti mwamutidde wano jjukira mu kikomera mwamukubidde wano ne waba yafuluma n'atwalibwa mu ddwaliro naye abamukozeeko ekyo kyekyo ate teyali mulwadde singa yali mulwadde twandigambye mwana yabaddemu obulwadde mwana oyo yabadde asobola olubuto nabaddeyo mukuzi abantu banyiivu abantu si basanyufu n'akamu abantu si basanyufu era nkiwa si bagisoboka banyize lwekyo kuba ndaba ne fulufiga ku mikutu ali kuyomba kitegeeza ekintu kyagenze worldwide kyakoseza n'omugiso ali South Africa ali mu America tulina n'abaana abagiso abali e Bulaaya abali mu zituwa ez'okuyimba kati mutwe eraliikiriza omuyimbi ajja kuva e Bulaaya kuba ajja Mbale w'Embale mugambe yatuuseeyo atya nga ffe ab'e Kampala tetunnatuuka munyiige
so kati ba boys balina okuba cool babere abantu abamu mugenda tuyita basiru mugenda gamba tetutegeera just because temwagalangako noyagala omuntu gwotalabangako ng'omukkiririzaamu naye n'omulaba buli ku makya ng'asaanawo over nothing ng'asaanawo buli ku makya nga talina kyakoze kyekituuze ku papa olunaku lwaleero ka message ke yatuteereddeyo n'atugamba yabadde ategeeza nti agenda tusiibula era abadde ku live ye mumulabye mumuwulidde byayogedde naye ate muwulidde engeri gy'abadde ayogeramu talabiseeko na mu vidiyo abaddemu ennyamivu nnyo naye njagala okutegeeza ggwe Fangoni Soja papa waaba alekulidde ku lw'obulamu obwo so si ku lulwe kubanga alabye ng'abaana bangi bagenda kugwa mitawaana just because of him n'asalawo n'asaddaaka bizinesi ye ataase ggwe nange akoze live za mirundi 2 live esoose temaze eddakiika ziizo naddamu n'akola endala ngenda zikuteerawaawo naye nga I've never imagined nti nsobola okuwulira obubi ng'omuntu alekawo bizinesi ye just what nga wempulira kati mu vidiyo eyasoose mu live eyasoose papa agambye mweraba nempulidde ng'omutima gukutuse so this man is real. He's real. Asaddaasa ebibye byonna just because of us. But I can't imagine life without Alin Skin kumukutu guno. Kiriza obagaana nawe mwenyini woba oli Fangoni Soja waddala. You know what I'm talking about. Nammwe mwenyini abajjonkezi. Social media egenda bapowa. You're gonna miss him. I know you're gonna miss him. Bamasa bamwe nayo olunaku lw'ekirero kwetire wano high court who following who instituting legal proceedings so mwana wefe wapibwa werebwa niganga ye bale bebes ba Alien Skin so legally holding right ye who instituting legal proceedings on the behalf of the family of the late whereby we have come here to file a case against the criminals mu high court lunaku lw'ekirero ngene mubona oli high court wano who instituting legal proceedings against those criminals. So let's pray that may God help us so that our case can be taken on expeditiously so that the criminals can be apprehended. Kubanga in the previous days the Uganda police came out and issued a statement saying that it is going to investigate on that case and maybe it can apprehend the criminals that took part in that in the human rights violation, but it is almost now a week that nothing has been done, and as it has been said in the law that justice delayed is the justice denied. So we think justice has been denied for the poor boy who was beaten and he was killed unlawfully, because no one has the powers to kill or abduct any other person. So isi nomera wano wamile ku high court
High Court yakusindikha mu office ya Human Rights Commission. Khwatsa mu office ya Human Rights Commission, office ya Human Rights Commission ya registering ikesi yo nenga yakhubolile ili following up ni police station isi bawaba kumusango okwo. Era Human Rights Commission yakhulomelele khufune i-reference number. I-reference number isi bawabilakho kumusango okwo. Era bakhubolera bali following up ni police station isi bawabayo kumusango okwo, so that they can handle the matter expeditiously. Ne isi khulomela wano sikhwamanya nanu afune reference number ye kumusango eyo niye umundu yoniye saba khuyenza. Ne iwewe wesitsane isuli bwebe wamanya umundu uwawaba kumusango okwo wafune reference number khuyete ukhuconnecting ni naye, so that khunyala khwa following ikesi iyo khwabona khuli justice ifunibwa isi iyo mwana werebwa mwanyala na bamukubidde mufangoni tumbavula kinekweka alien tetuli basiru, abantu si basiru. Nze manyi lwaki wali ku stage n'ogamba nti nyingidde NRM ngenda kukolera NRM. Ebyo wabyogera ng'omaze okonfaminga nti no giwunye, ng'omaze otegera nti no omwana afudde, ng'omaze otegera nti no murder case ebambadde, n'osalawo weyogeza ebyo by'ekisiru mu maaso ga Museveni NRM because okimanyi nti no protection erimu NRM. Si papa protection erimu NRM aliwa, basobi protection erimu NRM baliwa, bakitata protection erimu NRM baliwa. Now when you offer protection mu NRM, it will not be forever. Bajja kwogerako bagambe nti no ba agent baliwa benanga protection mu NRM nga ebyo bimukomera obanga oli muntaana. Oyo boyi simanya top dance mugenzi yetaga justice. Era abana bambali nasanyuse nnyo odda ze mwafulumiza matoyeza odda nga zezo okumulaba ko bulabi nga linye mbale umuteme ko mutwe gugweri just kuyita buyisi iganga ne umumulaba nga ali simanya lugazi simanya jinja simanya mukono kampenza NRM zijatuuke yona yonna bamumulaba ko bulabi mukolewo kimukola because ensi mugina kugitaasa ku mutemu, ensi mugina kugitaasa ku muntu atamba nagatemu. Abana botamba nabo tebayina birozo bya future, bayina just birozo byo kutemula kubba kubeera awo nga bo just befula abanyivu 24/7. Boy ono gwe mugendo koma ko gwe manyize Uganda police tetuli basiru. Uganda police temutuletero kuloza nti no bula wagira NRM asobola okutabusi buli muntu gwayagadde. No, that is not the Uganda we want. Okuva mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga tuzo okuziika Namukingi. Twade tumanyi byakusaaga ne Namukingi tuzo okumuziika era abantu boolaba bayina enyiike ku mutima buli omu ali mukaaba kigambo eki buli omu aliko abalinnyeeri Fangoni Forest oba Alien Skin. Lwaki buli omu ali kukaaba linnya eryo Fangoni Forest oba Alien Skin? Ne Papa Lova twamulabye ng'avaayo ademandinga for justice ya mutabani wa Foro. Papa Lova gwe ng'omuyimbi kyoli mu kulaba ennaku abantu gye bali kuyita musaawa eno Papa Lova okyogerako ki gwe ng'omuntu? Bro, nze nina enyiike nnyingi gye sitasobola kunyumiza abantu abali kulaba ku kamera okitegeera ekintu ekyo, but ekintu kimu kye nsobola okubagamba sooka obalage emabega eyo olaba ekyo ekigenda mu maaso naffe tuli kwagala kikoleweko ku Fangoni. We mubeera nga mulowooza gavumenti tesobola bakwatako mwakutte wakyamu batoni gye mwakutte enkyamu okitegedde saawa zino muli mu Kakoola muli ku Njaga ffe wano tuli Kaaba okitegedde navuddeyo naŋŋamba Fangoni we tujja egenda abeera ntono batoni gye mwanyizze yabadde nkyamu ate ffe obusungu tebugenda, obusungu bwaffe tebugenda naye gibeera emyaka 10 newe kibeera naye tegigenda wera. Abantu buli omu aliko aba kintu kimu Fangoni Forest. Who are you? Fangoni Forest lwaki kituke n'okutta omuntu nga teri avaayo kwogerako nti oba ki. By the way, njagala kino kigende gyeri ebitongole bya gavumenti ebikuumaddembe. Abantu tebali happy
mwankubiddeko esimu ku macanga muŋŋamba Arafat gamba abantu bakakane abantu abo ekibanyiza kiri kintu kimu okuba nti kintu kizeemu okutwala obulamu bw'omuntu naye teri justice oba teri statement yonna nze nfunye amasimu on top of that bonge batukangakanga nze ndifuna amasimu simanyi poliisi simanyi bikoze bitya temugenda tukangakanga ekyakoleddwa kyonna ensi yonna ekirabye video weeziri obujulizi weebuli temugenda tukanga fangoni bwebanga muli basajja mukoleshe embaale oba mukwate jasimoroka muyiteko embaale si byange newebeera ejjinja nammwe nebwebeera ejjinja kale newebeera ejjinja oba eyiganga si byange kasana muli kulaba buli kimu social media ndoza mugirabye newebeera ejjinja ebisigadde twagala justice ono omwana omuto eyava ewaabwe ng'agenda kweyiya kukyusa famire ye kiki ekyamusse ki ekyamukubiza twagala justice